kale obwerere netubufuuwamu omwoyo gwaffe. Bani ababufuuwamu? Allah sebo era yabakubira n'ekifaananyi kya Mariyamu wa Maryamu binati Imrani allati aysanat farjaha fanafana fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbi wa kutubihi wa kanat min al-qanitin. Ayati za Allah zimanyi bulungi. Soma aye agamba bw'ati Allah yakola atya era yabakubira n'ekifaananyi kya Mariyamu. Ekisookera ddala bw'owuliranga Allah ye kameramaani asinga okunyaasa ebifaananyi ne kikwatayo si mwangu era okuba ekifaananyi yasooka agamba Maryamu nti kutama nga abasala Maryamu n'akutama n'alyoka amukuba ekifaananyi bulungi bw'ati n'ateekamu kyayagala. Leeta ekiwandiiko. Era yabakubira n'ekifaananyi kya Mariyamu. Ani akuba ekifaananyi? Allah subhanahu wa ta'ala. Ekiwandiiko. Muwala wa Imurani nyina wa Nabi Isa Masiri eyakuuma obwerere bwe. Maryamu yakuuma ki? Obwerere bwe. Tumanyi obwerere bwe bagamba obwerere okwata ku mumu oba ku nnyindo. N'atambula nga obwerere buli awo oba okwata ku maaso. Nedda ssebo temumanyi tebayita bwerere. Maryamu yakuuma ki? Obwerere bwe. Kirira kale obwerere netubufuuwamu omwoyo gwaffe. Bani ababufuuwamu? Allah sebo era yabakubira ne sabude. Okay kale alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Atenderezebwa Allah tabaraka wa taala nannyini matenda amajjuvu agatali mbukendevu bonna. Tukomyewo nate lunaku lwa Sunday the research desk tuba tuyingiddewo okuteega ebirimu byonna ebisaasaanira ku social media nga mu studio sirinzeka ndine mukadde waffe Sheikh Ismaila Sematimba sako ne Sheikh Idi Lubega ku mukono gwange ogwakono nga tugenda kwanukula omwami oyo ayitibwa Isa Mulumba alese aya esula ya 6 aya ya 12 eyogera ku Nabi Isa mutabani wa Maryam era nga abuuza okufuuwa okwo ddala omwana oyo yali wani. Seeka Sematimba soko otwe ku salamu oluvannyuma ne Seeka Idaje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seeka Idi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugamba nti tolaba weka sharinga likinga subscribinga ku YouTube channel yaffe tuberenga twanukula omwami ono asaasaanya obulimba ng'asoma aya z'ataategeera. Aya egamba wa Maryama ibnata Imrana allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin. Bwasomye aya eyo ne yeewaananga bwasomye Oluwarabu. Seeka Sematimba musajja abadde asoma Luwarabu oba abadde asoma Ludicha? Amanyi omukulu oyo ayina ekizibu kimu. Kirwadde kyekimuluma. Tayawula kati wa Luwarabu na Lunubbi. Kati bajjanga bakwata ebintu by'Olunubbi n'alowooza nti asoma Oluwarabu ng'asoma Olunubbi mulimu ebigambo biringa eby'Oluswayiri. Oluwawulira Oluswayiri nga ayinza okulowooza ayogedde Luwarabu naye nga tubadde Luswayiri kati oyo abadde asoma Lunubbi. Ate engeri gy'ali oweerimu nti ali mu bamuzibe bandi balowooza nti asoma. Ate oyogedde bulungi nnyo nti ayitibwa bamuyita buki Biyisi nti Isa naye ng'erinnya Cyrus. Kati lino erinnya lino lye litunda n'alowooza nti wabbeeyi nnyo kati kakyava alita Olunubbi alusomera abantu. Aya egamba nti ne Maryamu muwala wa Imran yakuuma obwerere bwe ne tumufuuwamu omwoyo gwaffe. Ekisookera ddala yeebuuza nti ekigambo bwereere bwe bakubuuza obwereere bategeeza maaso na nnyindo bategeeza ki kubanga alabika obwereere bw'omukyala tabutegeera. Otandikidde wano badde nsaba okkirize oddeyo gy'atandikidde sooka onzijukizeeyo anti atandise n'agamba nti Allah yakuba ekifaananyi ti Allah kamera maani akoze asinga awo tutandikira wenyini awo wenyini olwaki kubanga alhamdulillahi wakafa thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa habibana maulana Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abad bannaffe bano naddala abantu bahizbu twagot balina ekintu kimu tibagenda ne balowooza nti ebintu bya Katonda byakuzanyiramu. Ebintu bya Katonda si byakuzanyiramu si byakaliyoke toli fenna. Allah wagamba nti yakuba ekifaananyi abaakuwa kyakulabirako olidde yabawa ekyokulabirako kyabawadde yaani ye Maryamu ng'agezaako okubalaga entonda ye ey'okumeka
eyokuna kega kiringo libwana kusigira ekifaananyi bigambo nga takisinzira ngalo takikubisiza kamera naye nayogera ebigambo nakusigira olwokuba nti shaitani kyekiri kiŋŋamye nti hizbu tawagut nti sitaani yabasalako tebalina kyebakola okujjawo nga sitaani ekoze eki ebabika obwongo omusajja omukulu ng'oyo nayogera ebigambo ebitakoze eki ekamera maanyi akoze eki naye ngaekintu kitegeererwa n'omuki n'omwana omuto nti no this was just an example Allah gyatuleetedde okutulaga entonda yeyokumeka eyokuna entonda eyasooka yali ya Adamu nga tewali musajja tewali mukyala ensonga eyokubiri okutonda Hawa ng'amujja mwani omusajja mu lubirizi lwe entonda eyo bwebubeera bujulizi tuba tubakoze eki tubuyiwawo tuli fenna entonda eyokusatu yeyokutonda kati nze naye nga fenna tuba mubaki tuba mu maama tuba mu bataata tuba mu maama ne taata entonda eyokuna yali ya Isa kati ng'atulaga nti Isa Allah yamutonda atya n'akulaga nti yabaleetera ekyokulabirako kya Maryamu n'abeera nti yajja n'abeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuukiriza entonda ye nga takwatiddwako muki musajja kyakulabirako eri ffe abakoze eki abajjukira abafumiitiriza muswatu Maryam ayiga 19 Allah yamuyita ayatu lilalamin kyakulabirako kabonero eri kiki eri ebitonde era ne mu Isaaya ne bakireeta nti omuwala atamanyi muki musajja alizaala omwana wa buki wa bulenzi alimutuuma erinnya liki kyakulabirako nti mu bubonero Allah bwagenda okuleeta bwatyo Mukama Katonda kyaliva abawa akabonero kyakulabirako ekiraga obuyinza bwe naye olwokuba nti sitaani yazingako tunuli omusajja omukulu ng'oyo yayogera ebitamujyamba genda seeka wange musajja wuuyo agamba nti Mariyamu yakutama Allah n'anasula ekifaananyi alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama Allah tumwebaza eyatufuula abasiraamu singa kati naffe turizoninga ng'oyo kati gwe bwagamba nti nsiigire ekifaananyi yaba akimanyi bamugambye kwata brush n'erangi otandika okusiiga ku kisenge kati wulira entegeera gy'olina nze ono takyamalira budde wali mu ba 7CD nomalayo emyaka egisukka 15 ng'okoowoola abantu bwe bayingira obu 7CD kati bwe wavaayo bwe wabuza kubanga kati wabeetondera oba obu 7CD bwe wamalamu ebbanga bali bwe wakoowoola n'obayingiza obu 7CD bo bamu muliro oba nabo bagenda kuyingira eggulu ekyo tovangayo kutunnyonnyola bamuwuliriza bamugoberera bamwegendereza osobola ekyanga byabagamba balina kumwegendereza omwami oyo yayogerera busi bamasabu kubanga anoonya waalaga tannafunawo yasooka n'atugamba nti yali musiraamu ye bw'agamba nti yali musiraamu n'ava eyo n'agenda mu ba 7CD nga mu ba 7CD gye yalaga nga tebalya mbizzi n'abeera ng'embizzi tagirya kati n'agamba nti kaakati yagenda mu balokole gyaliira embizzi kwegamba weetaaga kusaasirwa onoonya woolaga tonnafuna watuufu wootebenkerera kyova olaba nti n'ebigambo byennyini mwongera mu Qur'ani ebigambo ebitaliimu mbu n'amugamba nti kutama omwo mulimu ekigambo nti kutama mu aya ya Qur'ani gy'osoma ekyokubiri mulimu ekigambo ekigamba nti Allah ye kameramaani bakuwa kyakulabirako tegereka bakuwa kyakulabirako sekanziriramu aya eyo oginsobere bulungi surati Tahrim ya 66 aya ya 12 naawe olabire eddala nti mu butuufu n'ebigambo byoyogera tolina bitegeera obuza wabula ekyokubiri ezambi eddala lyokola obuza kitegereka bulungi kyova olaba nti olwokubanga nti obuza wasalawo obulire ddala
Chovola baffe tubasasira ne tubagamba nti kakati ku myaka gyolina bw'obanga okyali mu bintu ebyo gwe toyinza kutuulaawo wansi n'ofumiitiza noga naye kino kyenkola ngenda kigabana ntya oluvannyuma lw'okuva mu kunsi kuno fe tosobola kirowolereza ekyo seeka aya egamba etya era yabakubira n'ekifaananyi kya Mariyamu nnyina wa Nabbi Isa Masiya. Linda mu katono kati bulijjo mutugamba nti Katonda azaala kati gwe kennyini ate olese aya eraga nti Nabbi Isa alina ne maama we ye Mariyamu. Kirira balayika kye bategeeza Katonda bw'abanga ye taata wa Yesu kiba kitegeeza Katonda ono ye bba wa Mariyamu. Anti kaakati n'ekigambo Katonda aba takitegeera makulu gaakyo kubanga ekimuyisa Katonda kutonda bwe bayita abazadde ye tagenda ekyo kye kyabalema okutegeera kyova olaba balina statement egamba nti Yesu mwana wa Katonda. Kati Katonda ekimuyisa Katonda kukola ki? Kutonda so si kuzaala. Bwe bayita abazadde ye tagenda kyova olaba ne aya gy'oleese eyogera birala nnyo. Allah akukubira ekifaananyi butya bwe yateekateeka olutonda lwa Nabbi Isa mu lubuto lwa nnyina. Tegereka kyeyogerako. By the way, kansooke nkusomese gwe mukulu eno aya teriimu na kigambo kuzaala. Eyogera ku nteekateeka y'omutonzi butya bw'ateekateeka omuntu oba bwe yateekateeka Nabbi Isa mu lubuto lwa nnyina. Tegereka bulungi kyeyogerako. So mukulu weetaaga oddeyo weetegereze aya ebigambo biba bibiri. Oyo nyini kuyogera tubiteeko obukaddaaga 2 tuli ffenna otherwise twongereyo ensonga eno mu maaso. Sooka kameramaani mu aya ekigambo kameramaani mu aya nga mwekiri ekyokubiri Mariyamu n'akola ki? N'akutama. Olabira ddala ng'abantu bakulembeza obukyayi ate bannanyi nammwe ne mubawaana fo ky'okusiramuka muwone muwaana abantu abali abaabula n'enkola ne zinywa ne mugoberera ebyo. Genda mu maaso se kyova olaba nze ntera obbagamba ekigamba fayini osobola okubeerayo ng'obusiraamu tobwagala era tewali wayinza kukaka nti yingira obusiraamu. Bwe banaakukaka okuyingira obusiraamu tojja bbonywerera mu lwaki baakukaka bukasi naye sooka osigazeemu amagezi agategeera osomese ebituufu ekitegeeza naawe gwe babigamba sooka osigazeemu amagezi agategeera agasengejja ogambe naye mu butuufu mu aya eyo mulimu ekigambo nti kameramaani n'amugamba nti ate kutama. Tegereka kitegeeza nti waliwo embeera y'obukyayi fe tutwagala basomesereza ku bukyayi nedda tukusomesa aya nga bweri seeka giddemu ogisome insha Allah nga bweri. Era yabakubira n'ekifaananyi kya Mariyamu nnyina wa Nabbi Isa Masiya muwala wa Imran yakuuma obwereere bwe kale tubufuuwamu omwoyo gwaffe ne tubufuuwamu omwoyo gwaffe n'aba olubuto lwa Isa. Linda mu katono Allah bw'amala okutonda omuntu muno mu lubuto tegereka bulungi ng'amaze okumutonda kwanza ekyokufuuwa omukka oba omwoyo mu mukyala si kyekisooka. Waliwo ekisooka okubeera mu lubuto. Allah agezaako kunnyonnyola entonda y'omuntu oba Nabbi Isa bwe yali ebyo Bayibuli tebimanyi ekoma ku kakongovvole Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi ebyo tebimanyi. Tegereka bulungi yafuuka ekyennyama omusaayi n'amazzi ebyo tebimanyi. Tegera mulugirira ne aya mu maaso ngende maaso akakasa amazima g'ebigambo bya Mukama Katonda we ebiragiro bye byayitira ku malayika. Bwerale nnyo gwe bw'obanga oyagala okuzaala ne mukyalawo otuma wa booda kubanga wano Allah atuma bamalayika oba olinayo gw'otuma ng'ogamba nze ntuma butumi. Ebigambo ebyayitira ku malayika nga bw'olaba Bayibuli bw'egamba mu Lukeemu layini ya 26 nayo gimusomere abeere ng'agitegeera 26 bwe batyo bwe basomesa tosomesa na bukyayi. Tegereka mbeera Allah ye kameramaani asinga omwo temulimu kigambo kamera kitegereka bulungi era okumanya nga tomanyi nti ekigambo
ekigambo kamera kya Luzungu ate kakati aya eri mu lulimi Luwarabu. Kakati bano botamanyi ababyogereramu ye otwala nti ate Oluzungu luli mu Luwarabu. Kati gwe tomanyi wetaaga kutuula wansi osome. Lwaki okyanoonya n'enzikiriza yennyini gy'onywereramu togimanyi? Okitegedde gwe mukulu? Egamba etya? Awo mwezi ogw'omukaaga malayika Gaburiyiri n'atumibwa Katonda mu kibuga eky'e Galiraaya erinnya lyakyo Nazaaleesi. Aya kyegambye nti ebiragiro bya Mukama Katonda eri omuwala eyali ayogerezebwa omusajja ow'omu nnyumba ya Dawudi erinnya ly'omuwala Maryamu. Linda mukatono Allah kyagambye nti ono omuwala teyeegattako na musajja yenna eyali bikira oba kyemuyita embeerera. Awo n'ayingira omumwe n'amugamba nti mirembe gwe aweereddwa nnyo ekisa. Aweereddwa nnyo ekisa, mirembe gwe. Amakulu yali amuwa Busiraamu. Assalaamu alaikum. Tamugambangako nti Yesu yeebazibwe. Malayika ekyo kigambo takigambangako Yesu. Nabbi Maryamu n'amugamba nti Yesu yeebazibwe. Yamuwa salaamu. Naye ye yeeralikirira ekigambo ekyo n'alowooza okulamusa okwo bwe kuli. Malayika n'amugamba nti totya Maryamu, kubanga olaba ekisa eri Katonda, era laba oliba olubuto olizaala omwana wa bulenzi. Olizaala omwana wa bulenzi. Lindamu katono. Bw'agamba nti olizaala omwana wa bulenzi, ekyo kyentwala Qur'ani kyegambye. Kiregereka bulungi? Ekyo kyentwala. Gwe bw'obanga okiwakanyango towakanyanze, wakanya Qur'ani, wakanya Bayibuli. Bayibuli etugambye Maryamu yazaala Isa oba gwe muyita Yesu. Ekyokubiri Qur'ani kyeyogedde. Kakati bw'obanga owakanya towakanyanze, first of all sooka owakanye Qur'ani kubanga gwe tokkiriza mazima ga Qur'ani. Ekyokubiri ddamu owakanye Bayibuli kubanga gwe tokkiriza mazima ga Bayibuli. Bw'ebanga eyogera ku kuzaalibwa kwa Isa gw'ogamba nti Katonda yamuzaala nga weerabidde ekigambo Katonda kitegeeza kutonda, so si kugenda kuleeba. Okitegedde mukulu? Ekigambo Katonda kitegeeza kutonda, so si kuzaala. Kyova olaba nti bwebaleeta ebyokuzaala Bayibuli ng'egamba Maryamu olizaala omwana wa bulenzi. Bayibuli nayo ekimanya nti azaala abeera muntu. Era bw'otuwaayo olunyiri mu Bayibuli olugamba nti nga lugamba Katonda olizaala omwana wa bulenzi luleete. Kubanga omulimu gw'okuwakanya bitabo bino ekyokuzaala kyali ku Maryamu ng'omuntu yagenda ozaala. Qur'ani bw'egambye, Bayibuli bw'egambye Katonda alizaala omwana. Osobola oluleeta n'oluleetereyo mu kyaki gye mwekweka. Tegereka bulungi ne bagamba nti bannange luno ondulabye. Zino balungi mu kwekweka balyazikava ewabayita tebajja. Yesebo wekitiibwa. Seeka wange tukweyanziza akanyumira ako k'otututtemu. Omusajja oyo yeebuuza era nga yeewuunya nti Qur'ani bw'eyogera ku bwereere, Maryamu yakuuma obwereere bwe. Bwe bagamba obwereere okwata amaaso na ku nnyindo na ku matu. Yeewuunya obwereere bw'omukyala butandikirawa era bukomawa. Seeka Sematimba. Kakati alhamdulillahi wa kafa thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Kansokenzemu Katonda emabega olwa kamera eno eddoboozi lino nti ekiyinzizaamu Katonda emabega omuntu ategeere gye twatandikidde. Twagambye mu bukulu bw'ensonga zino nti abantu bano baagaana okutegeera nti Allah bw'aleeta ekigambe nti kyakulabirako yabakubira ekifaananyi bo bamuyita cameraman nga ekigambo ekyo kyokka kitegeeza giving them an example. Kubasiigira kifaananyi. Oba omuntu bw'anagamba sooka onsiigira ekifaananyi. Mulumba n'ategeera mu kuleeta langi eno eya guuni na brush. Nsiigira ekifaananyi ku ddiiri weeyo etambula etya. Owulidde akututte mu byanfuna anaafunamu atya ng'omunnyonnyodde buki bulungi na biki na bigambo. Kati Allah kye yali ategeeza naye bambi olw'obukyayi bw'omwami ono twewuunya n'emyaka gy'alina okuba nti akyayogera ebigambo ki ebifaananako bwe bityo.
tegerekesa bulungi kubanga nkuze tuli mu myaka jejimu gankuliye mukatono banne bwe bategeera obukulu bw'ensonga tegereka bazimba amachachi ne bagamba nti ebintu bino kato bite kanzimbe chachi yange ntekewo ka TV kange tekewo ka radio kange kubanga abantu kati bazukufa abantu basomye ebyo toyinza byogerera mu bantu bategeera naawe mu kameramani mu bantu abategamba seka kanije mukatono mwe abagobye n'abantu abo buvunanyizibwa mu nkuŋŋaana zaffe omuntu ayinza kuwuliriza ebyo bintu bya kisiru mbu kameramani mbukutama mwe seka genda mu maaso katukugamba mukulu mulomba ke kaseera okule leka kuba nti buwanvu ng'ate emyaka ogikoze eki ogyerabidde buli wokula wabaawo ebintu byeweeresa ebyekyana ekito abo banyawe bwotambula nabo balina okwogera ebyo naye ku myaka gyo wokyayogera nti allah wano yali kameramaani kitegeeza toyinaamu wadde akaki akamagezi amazaale konna wakaleka mabega ebbanga lyomaze ng'oli embizi ng'ate wali ensonyiwa bange wali tobyogera ng'oli museveniside nga tannaba kulya mbizi omanyi allah subhanahu wa ta'ala yali atunyonyola ku mbizi yavuga fa innahu rijisun muswata naami aya 14 mutta kubanga yo yenyini nagisi kyenyinyalwa kati ekyenyinyalwa kasikokiryako bwoti tosobola kubeera muki normal understanding era si waliwo n'abasumbanga ne Joshua yalimu twabakyazaako okusipimuka kukulokutawa Joshua yenyini n'agamba fatufaanana n'embizi Yesu yagamba temuteeka kintu kyammwe eky'obuyonjo mu maaso ga mbizi Allahu akbar tubagamba nti abavumi tuli mu Matayo 7 onyiriri olw'omukaaga ntegerekesa bulungi temukwatanga luluza mwe ne muziteeka mu maaso gaki g'embizi tuli fenna kati bwotandika okugirya ebyokoze eki byofaanana Mariyamu n'akutemamu kitegeeza nti ebyo byonna byeyogera mu aya tebirimu kambeere mu sharihi gye wakoze eki gye waleese teryabaddemu tukugamba mukulu kula komawo oba kola kiddeko osiramuke Allah akyasobola okwaniriza oba yatugamba nti ya ibadi alladhina asrafu ni muswatu ki Zumara 3 aya 5 la taknatu min rahmatillah temukutukanga ono okusaasira kwani inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ajja kwaniriza jabbi kusonyiwa byonna byokoze obyomaze ng'oli obuza abantu batwala museveniside yatudduseyo obatutte mu bulokole ajja kwaniriza okumewa waki awaka biri bikusonyiwe tegerekese bulungi komawo awaka oddemu ofune entegeera y'abantu abakulu weekoze eki weebeera tojja kuddayo kwogera bintu byakiki byakyana kito mbu n'akutama manyi ebbanga lyomala nga tofuna wuzu ebintu ebimu bigenda bikutabukako kyova olaba nti osobola okwogera ebigambo ebitakwatagana bw'ate kameramaani mu mbeera y'okujereegerera eno Qur'ani yakadda byaggwa naye balowooza nti bebogereramu tebategeera nti bwe babalimba tebaddayo kukola risaaki ne bamanya ekituufu oba nabo bennyini tebagenda kukola risaaki anti kyova olaba hositero z'abasiraamu abapya zijjudde ekyokubiri Allah yatugamba nti innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama tegerekesa bulungi ekyonoonya abantu abo sayidi eyo kiryaki tebaagala kusoma bennyini ababakulembera tebaagala kusoma ngate Yesu yagamba Matayo 22:29 nti abo abantu ekyeba kyamya kiki bukyamala butamanya byawandiikibwa ekyawandiikibwa weekiri Bayibuli mu kyamateeka 2 yagamba toyongeranga kuwadde okukendeezaako n'ekireeta mu kubikkulirwanga eggwaka 2018 n'ekiteekako ne penalty bwe kikwongeza mu Qur'ani kyeki kubanga sekasematimu ensonga ezoyogerako nze bwenvaayo nensoma Matayo 10:22 munakyayibwanga abantu bonna okubalanga erinnya lyange naye alinyiikira okutuuka ku nkomerero ye alirokoka full stop songeramu Yesu agambye tulokoke ddi ku nkomerero basi bagoma lwaki njongeramu kati ng'otandika yenkola yawe kubangira ne Allah kitugamba mu suratu Imran aya 7:9 ye kitugamba yenkola yawe
baddira ebigambo bya Allah Allah abyesewaati bali babinyola kola yaabwe yakunyola bagamba bano basika baabali kyekyabakyusisa ne Bayibuli ne bagijja mu Tawulaati entuufu ebitabo ne babisuula buli saawa bigambo bya Katonda ne babizanyiramu. Waliwo ne yafulumya empya gye bayitawo Bible yafulumidde Russia kagamba omulimu gwammwe kwongera mu bintu kati wano tulina African Bible y'Abafirika amateeka tegakwata ku bali kagamba omulimu gw'abano gwava dda kwongera mu byamu gwe tolaba nti waliyo Bible ebigambo Mariyamu n'akutama mbu neyetegekako ki bulungi mukulu mulumba mu myaka gyo wandibadde okoze eki weekomako n'ojeeno n'osoma ebintu nga webiri tugenze ku kiwaleese point bbiri zenjagala esooka oluvannyuma lw'ebigambo ebyo eby'omusumba mulumba n'abatulaba abatuuliriza abawuliriza abasumba ababawa attention Allah okwogera ku bwerere bwa Mariyamu yali ategeeza ati kubanga abatulaba abamu naddala batategeera Qur'ani bategeeramu birala eri omusumba abuuzizza bwe boogera ku bwerere okwata ku maaso na ku nnyindo kyoba osooka okukakasa obwerere bw'omukyala butandikirawo era bukomawa kyoba otokeddwa okusooka okukakasa nti bano abantu balinga kwegababira mu kaliyoke twabeera mu kubuulira njiri oba n'oluganda lwennyini talumanyi alabika si muganda kubanga afuutukeyo mu busoga naye ate era n'abasoga oluganda balukoze eki balutegeera kubanga omuntu oba kugamba nti naafuuwa mu bwereere bwe tegerekese bulungi kati ekigambo obwereere obusiraamu butugamba nti obwereere bw'omusajja buli mabayina surra wa rokuba tegerekese bulungi wakati w'ekkundi lye n'amaviivi ge natugamba nti obwereere bw'omukyala mubiri gwe gwonna ng'oggyeko ebiki ebibatu ne feesi ye era bw'aba ayambala bye bitundu byokka byatabika tegerekese bulungi kaakati wagamba nti bwereere eya awora tegerekese bulungi kati oteekeddwa okubeera ng'ovaayo Allah agambye n'atukakasa yafuuwa mu bwereere olwaleo scientifically bwe baba bagema abakyala babateekamu wano akaweta akabaziyiza okuzaala kati mbuulire gwe mulumba kano akaweta kabasibye eno kaziyiza katyo okuzaala okubeera eno wansi obutafuna lubuto okumanya mmwe temutegeera byemukoze eki kyovudde abannobo Qur'an yali evvuunula ekintu ekyo yakireeta buki bulungi neekakasa nti kyebaayita obwereere yali sleeve of her shirt nti wano webaziriza omukyala era ne Qur'an weereeta nga webakolaki webaafuuwa Mariyamu okolaki okufuna olubuto mu Qur'an gireeti egisome ate omukulu amaze n'atuleka mu bbanga yali badde atugamba nti Qur'an yakola nsobi kaakati Bayibuli yatugamba nti bw'ati bwe yakola oba nti olina kukola bw'oti amakulu nawe obeere Katonda nti okwata Allah ensobi nti okutonda kw'omuntu kwali badde bwekuti naye ate ono yamutonda bw'ati sekaze nabuuzaako omusumba tugamba nti ono Yesu ye yatonda nnyina yali ajja ku nsi okwesogga nnyina amuzaale ng'omwana ku nsi yamuyitawa tufunye ansa za mirundi mingi kubanga yava yonna gye yava yamuwaali ku nsi najja n'amwesogga bulungi yayitawa waliwo yangamba yamuyita mukamwa kitegeera bulungi wali ku kirokotawa olera ndi ayayita mukamwa and Mary the daughter of Imran who guarded her chastity and we breathed into the sleeve of her shirt or her garment for our ruh ndali ani aleese omwoyo ogwo ate malayika yaguleeta si Allah era ombadde ninawo ekibuuzo maaso gye tujja waliwo physical contact oba spiritual contact wakati wa Katonda ne Mariyamu nti baasisinkana olwaliseko olunyiri lwava okusoma Luka 1:26 bw'otuuka mu lunyiri olwasatu bakugamba nti Katonda yagamba nti ndikusindikira kiki Mwoyo Mutukuvu ali kujjira ali waggulu gali kusiikiriza
amaanyi g'oli agali waggulu gakola ki? Kusiikiriza buki? Busiikiriza. Teyabirimu bino. Ntegerekese bulungi. Kati Swati Imran aya yanamu 7 n'ebimalayo. Imorani ntukewo seeka. Tuukayo. Nsome ya Luganda. Some yo Luganda. Ana musanvu. Gamba bweti nga bwengenda wa Sekaidi kubanga njagala nnyo okumanya omuganda bwagamba nti omukyala akunamidde Obuganda aba yagenze bwerere kweli. Era ali mufuula omubaka eri abaana ba Isirayiri. N'obubaka obugamba nti mazima nze mbajjidde n'akabonero okuva eri Mukama waffe. 3:49. Nsindigala mu 7. 3:7. Egamba bweti. N'agamba Maria, Mukama wange. Ngeri ki bwe nnaafuna omwana nga sinnaba kukwatwako musajja yenna. Bwekityo bwe kinaaba. Katonda atonda nga bw'ayagala. Ebyo ebyali ku Mariyamu kwali kutonda. Katonda atonda nga bw'ayagala. Ate okumenya okutonda kwe bwe kutyo we kwali. Okutonda kwe bw'atyo wajja atonda Mariya nga bwe yatonda Mariyamu mu lubuto lwa nnyina naffe bw'atyo. Otumala okutuuka mu ki maama ne taata wamala okubeera nti bakoze omulimu gwabwe okutonda kuno okw'omunda bw'atyo Allah bw'akoze eki bw'akutonda. Sooka onsomereko mu ssuula ya 38. 38 ayi 7 nina kyentegedde mu bigambo byoseeka nti maama ne taata bazaala mubiri kyokyo emyoyo gyaffe gyonna gireetebwa awo obitegedde. Nkutegedde bulungi. Qur'an ekuyita okuyiga okwewala ennyo. Ate neddamu negamba nti dhaalika mabulagahum, ekyo kyekikomo kyabwe mu kumanya. Kati golinawo okoma mu kumanya bino ebintu ebyokuzaala n'okutonda olina birekera professional n'oyo eyeyita Mulomba ebwayisaawo. Twali ku topiki y'emu ne tumukunya tubuulire Katonda waazaala atya. Katonda tazaala naye ayogera bwogezi nti gwenkuza nakusinga nasiima buki busiimi nti gwenkuzadde na kigambo. Tugenda okuleeta ekigambo mu Babilaniya 11:3 ekigambo kya Katonda kiki kitonzi kati natabu soko osome aya 7 agamba ekitiibwa Allah yokera mu kiseera Mukamawo yagamba malayika mazima nze nja kukola mu omuntu nga mujja mu ttaka bwe naaba mmaze okumwenkanyankanya n'atereera ne mufuuwamu omwoyo gwange gwe wansi ku maviivi komaawo ebisigadde bireke. Mariyamu bamufuuwamu buki? Adamu bamufuuwamu buki? Mu nnyindo ze. Abeetikka ebintu bye mutamanyi mulinga obulogoyi. Genda osome lubereberye 2:7. Ne Adamu naye ne mu Bayibuli egamba bamufuuwamu muki? Ekibuuzo katukizeeyo gyali. Adamu mwana waani? Kuba yalowooza buli kufuuwa kuno naaba ali mu kuzaala. Kakati saaka ebyo kati tunabizaayo. Nze njala kusobola kutereeza Qur'an. Sooka onsomere 3:2 otandike ku aya ey'omusanvu paka ku y'omwenda. Twabe ffenna Katonda okufuuwa Mariyamu okumufuuwamu kyali kyeyawuliddeyo yekka. Tulebeyo ow'okumeka ow'okubiri nga yaani tugezaako okulaga Allah ng'atunnyonnyola butya bw'atonda omuntu. Tegereka bulungi kyetugezaako okulaga kati gwotegeeramu birala sitaani zikwerabiza kino ekiri mu Qur'ani n'otegeera endowooza ya sitaani kubanga sitaani witu ebyo byerowooza kituufu. 3:7 agamba bw'ati oyo eyalongoosa n'atereeza ekifaananyi kya buli kye yatonda mpulira n'atandika okutonda omuntu ng'amujja mu ttaka nga bwe yatonda Adamu mu ttaka mpulira oluvannyuma n'ateeka olukolo lwe ezzadde ly'omuntu okubanga lusibuka mu mazzi aganyuumibwa agava mu musajja n'omukazi. Oluvannyuma n'atereeza n'amwenkanyankanya n'amufuuwamu omwoyo. Buli ayitibwa omuntu omwoyo gwaffe okujja eri bamaama baffe Allah omwoyo ogwo bafuuwamu muki mufuuwe. Tolowooza nti baguleetera mu kagoyi
okufuuwa okwo kuli mu process ya kutonda kwani kwa Katonda ng'atonda buli kitonde. Isa Yesu Kristo kyali kitonde kya Katonda kyeyatonda obutonzi so si kyeyazaala era nga guyitira ku Jibuliru gwe muyita Gabudyeri. Tegereka bulungi seeka omukulu ono okwagala okubeerako n'embeera gyageregerera Qur'an abijja eno ewaabwe eno mu Bayibuli engeri gy'abiraba nti akatogo kangi eri mu Bayibuli sooka onsomereko olubereberye 21 n'ayagala obigeraagereranyiza eno kitegereka bulungi bwe butesi bwe biri ate eno abisengula ate ayagala kubikasoma olunyiriro atubuulire ddala nga olunyiriro luno Katonda wate bwe yajja yaali Saara nga bwe yayogera era Mukama n'akola Saara nga bwe yagamba Saara n'aba olubuto ng'ani alumukoze Mukama yakola kati tugambe nti ennyo lyo lwaluvuma lwebito bwebiri Luusi emu abiri oba naffe tukube ekifaananyi Luusi emu abiri tetulina ntegeereza eyo tetukwe ffe tusomanga bwe luli Luusi emu abiri temumpitanga Nawomi naye mumpite mmala kubanga omuyinza w'ebintu byonna yesebo yankola ebikaawa ennyo tokiraba nze gwange songeramu byakaawa tebukaayi kakati akagambo kenjagala okwogerako mwe mwenna abalaba vidiyo eno ne Dawa TV tubagamba nti abasajja bano okubeera nga bagezaako okwogera Oluwarabu mugezaagezaako ne mugeegenya anti baagala nnyo Oluwarabu luno era nze mbeeyanza nnyo okuba nti balwagala nnyo kubanga omuntu eyajja n'olulimi luno wa kitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okugezaako okumutunda bw'uma mugamba nti mugezaako okutunda Yesu abantu abali eyo mugambe abasumba bammwe boogere mu lulimi lwa Yesu lwe yayogeranga nalwo balugeegenyeeko kale tulabi bwemubanga kubanga mulimba abantu mbu mwagala nnyo Yesu naye nga mugoberera ow'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekyokulabirako muwasa Yesu yawasa kyova olaba nti buli awasa agobera Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwobanga ogoberera Yesu ddayo ogoba omukyala ofuuke muguulu nga mukamaawo teyawasa ku mukyala kati buli awasa agoberera ani Muhammadi sallama naawe agamba nti ogoberera nnyo Yesu njagala oyogere ku lulimi lwa Yesu nga geseka bwagambye nti olunubbi tegenda n'Oluswayiri ate mugenda ne muluyita ki engeri gy'ofunamu ebigambo nga bifaanaganamukko n'olowooza nti oyogera Luwarabu kati bw'obanga gwe oyagala nnyo Yesu twagala oyogere mu lulimi lwe kyova olaba bambi mulabye mutya ne Bayibuli gy'osoma ne Yesu tagisomangako tekimanyi nagimanya kubanga naawe okikakasa nti Yesu tayogeranga ku Luganda kubanga nali mbuuza omusumba omo tegereka bulungi nagandi bali olugero bagyesigaliza mubuuza oti ate eno nakati ate eno erimu olwa duplicate lutono ovanga ku muntu asoma translation yesebo ebivuunuddwa mutavuunula nnyo okwefactinga amakulu gonna naga abaako byalekayo kyova olaba ffe enjawulo yaffe nammwe bwe tulaba omuvuunuzi ono ng'alinamu embeera y'okuseerera tugamba nti ono naye muntu eyavuunula wano omuntu nti ye omuntu ayinza okubeera n'obukendeevu bwe nga tunula wano mu origino egamba ki nga tugamba sheeke waffe ayinza okuba nga yafunamu embeera y'okukola ki saka bayinza oba tebakitegedde zikambawo yesu okulabirako somerako Luka 18:18 tegereka bulungi waliwo yajjanga dduka gogamba bwe tubanga twogera ku bigambo by'okuzaala n'okutonda bwe tubanga twogera ku bigambo by'okutonda
toletanga Bible kubanga Bible yekomye no bukongovule Katonda nabumba omuntu n'enfufu y'ensi yekomaawo teyinza kwogera ku nabaana Bible temanyi na biriyo teyogera ku muntu ajja atya okufuuka omuntu tamanyi process y'amazzi musaayi biki tebimanyi ye Allah yagamba nti nze nabafulumya mu mbuto z'abanyammwe nga temulina kye mumanyi kati saawa eno naawe ogamba Allah kameramaani kale wulira gwe Allah gy'akugye gwe n'omuntu omukulu omu n'omuntu omukulu omu n'amubuuza ng'agamba nti 18:18 nebosoma 17 Makko naye ekola n'omuntu omukulu omu n'amubuuza ng'agamba nti omuyigiriza omulungi soma Makko 17 Makko 17 egamba bweti katubalage ensobi bwe yali ng'agenda mu kkubo omu najja gy'ali ng'addukana n'amufukaamirira omu najja gy'ali ng'addukana kwegamba kyali bwe kiti Yesu yali atambula ne wabeerawo omuntu eyajja nga pupu amuyitamu bw'ati Bayibuli bw'egamba n'omuntu omu najja ng'addukana tegambye nti ajja ng'adduka kati singa obadde n'origino bwali badde ng'otunulamu gati kwali kudduka oba kuddukana kitegereka bulungi niyo olw'okuba nti tolina origino ewuunya gwazanyira ne ku Qur'ani gwe otizanyirako otya ebintu ebimu mwagala mubisome naffe tunajja netukwata bino byokka janga betukoze eki tuteeka ku mmeeza munaalyamu munaanywamu amazzi kati naye agenda atulage nti ye omusiraamu olaba bwayongeddemu tulage oba wekiriwo kiri kubanga n'omuntu omu najja seeka gisome sooka ogirange na bulanzi Makko 10:17 Yesu bwe yali ng'agenda mu kkubo olwo no yali atambula omu najja gy'ali ng'addukana omuntu omu n'agenda awali Yesu ng'addukana amakulu pupu yali amuyitamu ate jjukira nga mu kiseera ekyo empale zino ng'ezaffe oba ndapaati tezaaliwo gaabwe ne bakunnuga kati fetwasasira fe tuba tumanya ekiri wano nti kuno kwali kudduka naye mmwe ebintu bino bijjudde agasabi ate mwagala muva gye muvudde ate mujja muzanyire ku bintu ebiki ebirambulukufu balaga obuzibu bwa translation nti mmwe temulina original Bible musoma bino bye babavuunulira ne mwefuula abagezi so nga ate translations mubaamu ensobi nyingi seeka kyavudde abagamba muddeyo muyige olulimi lwa Yesu kati chance esoma ku Bible mukozese ebigambo Yesu bye yakozesa kakati ne kano kabateme ne bwe banaaluyiga Yesu tasomanga ekitabo kiri bwa Bible kubanga ekyolulimi kirala ekyolulimi essuubi nalyo ndijeewo kanjira bamukkirize eyazebo nti fe ebintu byabo olusi tubeesonyiwa buki beesonyi nutunula tulaba abantu abakulu abandi badde balera abazzukulu ne babatereeza nti kino kibeera bwe kiti ate bakyakola ebintu by'abaana ba nassale olidde Seekase Matimba kibuuzo ki kyeyabuuzizza Seekase Matimba nga tunagenda ku kibuuzo kino kankyogere wano ku kamera Dawa TV nga bwe mumasazeewo okuteeka mu Qur'an ebitaliimu tugenda kutandika ku Bible nga ffe tetuteekamu bitaliimu wabula tukulaga bulazi nsobi zirimu byennyini ebiriwo bye tukuwa naawe weekange oba naawe onojja oddukana ng'oli eyagenda eri Yesu gw'amanyi segereka ekyo kye tugenda okukola tulwaki tubitandikako ku Lwokuna tutandike ku Lwokuna inshaallah mujja kawuliramu akatito okubeera nti mujja kubanga tusirise ebbanga ddene nga mulowooza nti ffe muliisa buti bassebo kati tutandike inshaallah nga bwe tugenda ku kibuuzo ky'omusajja munzikirize hadithi eno giyiseewo nabadde njagala gisoma wali nga tumaliriza naye engeri gye waleesa 32 aya ya 7 mpaka ya 9 nga ffenna emyoyo gyaffe gireetebwa buki buleetera ne gifuuyibwamu isa yekka nti eyafuuyibwamu
wabula n'emyoyo gyaffe gyonna kuba emyoyo gyonna Katonda yagitonda mu kiseera kiri kyeyatondera mu Adamu. Kituufu. Nabbi agamba hadithi eva ku Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu agamba hadathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yatutegeeza omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-sadiqul masduq, nga yewa mazima akakasibwa mu byayogedde tabuusibwabuusibwamu, kubanga yagamba la yantiqu anil hawa, nga bijja kwagala kwe, in huwa illa wahyun yuha, wabula bonna bwalinga bubaka obwavanga eri Allah tabaraka wa taala. Nabbi yagamba inna ahadakum, mazima ddala omu ku mmwe, yajmau khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, kukuŋŋaanyizibwa okutondebwa kwe mu nnabaana ya maama we ennaku 40 nga mazzi. Fenna tukimanyi tuva mu mazzi ago agazaala. Thumma yakunu alaqa mithla dhalik, oluvannyuma n'afuuka ekisaayi mu nnaku ze zimu. Kibula omukyala bw'avaamu olubuto avaamu musaayi mu nnaku ezo ng'omwana akyali ku stage ekola ki esooka. Thumma yakunu mudgha, oluvannyuma n'afuuka ekinyama Allah mushepinze mithla dhalik mu nnaku 40 oluvannyuma lw'ennaku ezo zonna. Thumma yursila ilayhi almalak, oluvannyuma Allah n'amutumira malayika, fayunfaku fihi ruha, malayika yo nemufuuwamu omwoyo. Allah kyatunyonnyola mu suratu Hajj aya ey'okutaano, Allah kyatunyonnyola mu suratu Mu'minun aya ey'ekumi tegerekesa bulungi, ng'aleeta process y'okutonda okwo nga w'osomya Nabbi Muhammad yali atereeza aya ezo bbiri. Allah kyatugamba mu Qur'an aya ey'okutaano ne suratu Mu'minun aya ey'ekumi. Allah kyatugamba mu Qur'an okwo kuyiga okwewala okwo kuyiga okwewala si bino namuwumba n'enfufu n'ensi n'ebikomaawo. Kati gwe bakuwumba mu ttaka ly'ekatwe lyawa gwe tubuulire guseeka. Era nze ne badde mbuuza abaana nga nti mwasoma babasomesezza naye muyinza otya okuŋŋamba nti Katonda yabumba muki mu nfuufu naye muga nti enfuufu is what type of soil? Bantu tulina clay soil, tulina sandy soil, ne loam soil. Sand, dust is which type? Nibaga kati Qur'an yabayamba nijja nebagamba nti enfuufu tebagibumbamu, kibabumba bibeera kiki bumba tebabimanyi. Oyinza otokuna enfuufu bagiyengamu buki buyenzi, kagamba osinga n'abantu nga wallahi buli kimu kyakubakola ki. Twagambye engeri ke balumba Qur'an, olulumba lujja tegereka bulungi. Drone zijja tugenda kubayiwako kati drone ze tugenda okukozesa kati nga tugenda ku kibuuzo ky'omwami nina akantu kenjagala tukiriyalinge. Yesu wakogeddeko naye njagala tukakiriyalinge nako. Allah yogedde kufuuwa mu sura gye yaleese. Allah ye yafuuwa oba malayika ye yafuuwa? Awo nawo njagala tutereezeewo. Sooka onsomere Bebulaniya 13:14 osoose kugendako mu Bebulaniya katusooke tubatwale omanyi nti abaana batu bategerera ku buti balina osooka okuweebwa basomesa ebisookerwa. Ate nga ne sharehe yennyini yagisomye ne yeeyanukula nga tamanyi nti ate yeeyanukula. Sharehe gye yasomye ekibuuzo ky'obuuziza kirimu sharehe ebiragiro ebyayitira ku malayika yennyini ate ebisomye ne Bayibuli n'ekireeta. Malayika ye yajja mwezi gwa amaanyi ga Mukama gali kusiikiriza. Nagambye nti ono omukulu awakanya ebitabo 2 takwatagana nabyo. Lwaki? Anoonya walaga watuufu tannatebenkera. Bayibuli egambye Mwoyo Mutukuvu yali kujjira. Ne Qur'an yakyogedde. Ne Qur'an kyennyonnyola ebiragiro ebyayitira ku ki? Allah atunnyonnyola malayika nga yejja yennyonnyola n'abidda mu suratu Maryam. Banjye batera okusoma aya 19 ne babuzaabuza aleese mwana aluwa kati yali nenga nti malayika yaleeta mawulire. Bimala okuleeta amawulire asaba okukatu kak'okuzaala era malayika ye yakola ki? Ye yajja nerabikiraani Maryamu nemufuuwamu muki omwana. Tewaliwo ene closeness Katonda bwe tebimwetaagisa
ye buli kyayagadde agamba nti innama amruhu idha arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Erimu aya twakisomye mu Surah Imran aya 47 idha arada shay'an ayaqula lahu nga Allah kitegeeza Maryamu yennyini malaika ekimutegeeza ne nti Allah waba yagadde ekintu agambye nti ba ne kiba ekitali mu Bayibuli bwe kwatuuka ku kuzaalibwa kwa Isa gwe muyita Yesu Katonda yalemererwa okumutonda ye n'agenda nagano kanzaali muzaali era bamuwaayiriza era mu Biblia tugenda okusoma ojja kusoma 2:9 nga yakola mukole anti bwe batyo batabula kati byabatabuka kunga kati eyo line tebaagala giwulira ate kyoleeta Biblia ya 2:9 tebaagala kugiwulira ya wantu myeyo takati nsooke 2:9 soko some 2:9 tunulira yakolebwa obukolebwa okubula kakatono okubanga bamalayika yani Yesu olwo tebalusoma mu kyaki olwo tebalusoma era n'agamba mu Yokaana 2:19 ngenda eri Katonda wange era Katonda wammwe ng'akakasa nti ye baatonda muki mutonde eyamutonda ye Katonda we nga Katonda woyo ye Katonda waffe ffenna. Kati bamuseseetula Yesu bwe bati kati ne bamutuuza mu ntebe y'obwa Katonda nkugambye sitaani neekola omulimu sitaani neekola ki neekola omulimu nebeerabisa bino byonna ebiri muno nebagaa nti kati tukole ki kati tulina kusinza oli kati Yesu ye Katonda ye Katonda naye kati Mariyamu aba ali ku ddaala kyo yazaala Katonda Katonda abanafu abakatoliki we bagamba ayi nyina Katonda tusaabire ffe abono kati obanga okyayogera ebigambo ebyo okyali mbuuze muganda wange buddukemu siraamuko owone odde ku ntegeera entuufu abantu abo bemulaba abo bamulumba ezo zitwaguti ezajja babuza mugenda kuzejjusula ku n'enkomero mujja kuzeegaana ngeno zigamba temwayi Katonda teyabawa amagezi gaawula wakati wa kituufu teyasa ebitabo bino nga mwalina kubyesomera mwawule lwaki babategeerera ebintu ebifu soko odde mu 13 babeera Bebulani naye ku malayika ki gwe yali ayogeddeko nti tuula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa olwendifuula abalabe bo entebe y'ebigere ebyo mpulira bonna sijja emyoyo egiweereza otegedde emigaso gyaki gy'abamalayika kuweereza ani Katonda omigaso gy'abamalayika kuweereza Katonda Katonda tekyetagisa kusituka ave ku arushe ajja akola ki amakulu malayika bwe yakola ekintu Katonda yabaakoze ziriwo okuweereza ye era ekyo tukimanyi wano Bibulani ani mu Bikolwa by'Abatume 2:22 nga Yesu yagiwandiika akakasa ti ono Yesu Omunazaalesi yali muntu eyabalagirwa Katonda mu bubonero n'ebyamagero niki Katonda bye yamukozanga wakati mu mmwe ne Yesu Katonda yakozanga muki mukoze talina bye yakola ku bikululwe seeka wange kirigo omukulembeze eggwanga bw'anaavaayo n'agamba bazimbye oluguudo Northern Bypass naye nga teyabadde tebiyo teyabuze nemba engineer teyabaddemu ne mu bafuwa teyabaddemu lwaki kiragiro kyali kiki ebyo balina kutuula wansi agamba nti netufuuwa batategeeza nti yatuuka n'afuuwa kati bano okutegeera kwaki kwabo sitaani byakolaki byakkako balina okolaki balina seeka wange ekimanyikiddwa mu Buganda nti omukazi yagaba omwana era maama we nga tannakuwa kikaakyo waliwo ewaffe waliwo gwe baagabye ku myaka 45 maama we yamuwadde ekika ekituufu gy'azaalibwa waliwo obujulizi bwonna nga Mariyamu agamba abantu bano nti kano akaana ka Yesu kenzadde kaana ka Katonda anti nabagambye nina dakiika emu yokka oba malayika yayogera na Mariyamu tayogerangako na musumba yenna mu dakiika emu gye nsigazza amazima amatuufu ate nga agakaawa Yesu talina kitaawe kyova olaba nti tulina ekigambo ekiyitibwa bikira omukyalo ono eyali mbeerera naye Allah ku lw'obuyinza bwe omukyalo oyo n'afuna olubuto nga teyeegasse na musajja tewaliwo mbeera yonna kyembagambye nti buli lw'ogamba nti Yesu mwana wa Katonda oyo akikugamba sooka omubuuze Katonda kyo kitegeeza ki kutonda oli bulagamba nti Katonda azaala mubuuze Katonda kitegeeza ki ngetonazzaako birala Katonda kitegeeza ki nti kutonda seeka kiringa bonosanga omukubi wa buloka n'omubuuza wakazaalayo meka ssebo
Kansomeyo line emumalirize yokka gye mmalirako. Isaaya 6:8. Isaaya 6:8 ya munana insha Allah. Eka kano ayi mukama naye kaakano ayi mukama gwe kitaffe ffe tuli bbumba naawe mubumbi waffe. Gwe mubumbi waffe owulira omulimu gwakola naffe ffenna tuli mulimu gwa mukono gwo. So sigenda kuleeba owulidde gwe mukulu wano nongezeewo ekinene nga ngende baseeka Sebatimba nti bano okuyita Katonda kitaawe si lwakuba nti yabazaala, bo bennyini bakakasizza tuli mulimu gwa mukono gwo. Kyagamba mulumba tamanyi taata we gy'abeera. Jako nga yakuwa yeekuba akaki okujjako ng'ayagala tugamba taata we gy'abeera ate muganda wa Katonda kati nga naye ekisooka mu byonna kyoba oteekeddwa okumanya nti bino ebintu abantu abamazima bagamanyi wallahi tuli ffenna kubanga Isaaya 7:14 twagisomye dda. Okujja kwa Maryamu baakulanga nga wakuzaalibwa mu abawakabonero laba omwana atamanyi agenda kujja tamanyi muki musajja mazima bagamanyi naye balina bukyayi omuwala atamanyi musajja kati tamanyi musajja kati ate gwe yamufunira kitaki oyo atugamba nti Katonda ate yajja gyali. Ekibuuzo gwe taata wo tomanyi gyali oba gwe taata wo muganda wa Katonda kyova olaba ne Katonda muyita taata. Kati Yesu bamuwa bakatonda bangi mamanyi bakitabe bangi olidde osoma mwata yemu bamuwa kiki mwana wa Dawudi mwana wa Ibulayimu awo nafunawo bakitabe bameka babiri nogenda mu Yokaana mwana mu 5 ate yanneewuunyisa baga nti bino ebiri awo byali byawandiikibwa dda nabibuuza omusumba baabiwandiika wa mubituwe soka onsoma ontuukireyo onsomero nalaba Nasaleera mugamba nti tulabye oyo Musa gwe yawandiikako mu mateeka ne bannabbi bino Musa nti yali ebiwandiika byetugenda okulaba tugenda okulaba ono nti Musa yali ebiwandiika dda nani ne bannabbi nabo baabikola ki baabiwandiika biki baawandiika Yesu mwana wa Yusufu we Nazareesi. Kati olabye bamuwadde Yusufu nga tuga nti Musa yabiwandiika nti ono aliba mwana waani olwo Yusufu yali abeera wa ne bannabbi baali bakiwandiika dda kyona alibeera mwani mwetegekera akanyomera akajja n'ebyabannabbi ntegerekasa bulungi mwana wa Yusufu kati mugamba Yusufu ye Katonda wammwe waliwo n'omulala amukayanira ndakemabega waggulu awali mmwe olunaku olwokubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali n'agamba nti laba omwana gw'endiga. Kati ate olugamba nti ate Yesu mwana gwani endiga emukadi kati n'endiga nejja nekola ki nekayana kyogamba Katonda y'endiga tuli ffenna kakati ebyo tubagamba nti mukomeewo muteekemu amagezi amazaale mu bintu byammwe muleke okuzanyira mu Qur'an musooke muddereewo mwetereze kubanga bijjudde vulugu gwe mulumba gwe kennyini nkugambye twali ffenna mu debate noga Katonda tazaalanga bantu yakoze eki we bazaala netukubuuza bw'aba tazaalanga ffe ono Yesu yamuzaala atya teyamuzaala nti ajja eri Mariyamu yagamba bugambi nti kibe azaala nakigambo nigani afe bayibuli gyosoma egamba nti ekigambo kya Katonda kiki omwana yagamba nti nze nava mu busiraamu nawo n'okunaabanaaba ne mugamba kakati otambula n'ebintu byo okitegedde akasemayo omukulu yabuuziza ekibuuzo ti oyo omwana yakiresa atya omwana wani yamufundisa ani yamufundisa olubuto kitofu bwatu yakikoze eki yakirese naye lwotunuulira omusajja omuwanvu atuludde emyaka ng'okyabuuza ebibuuzo ebyekito gwe tomanyi omuntu bamufunisa batya olubuto gwe tomanyi omuntu bamufunyisa batya olubuto kyategeeza ne Katonda bwatu kyogamba ne Katonda bwatu yakola kyovudde olaba mudde mwetegereza bayibuli zammwe bayibuli eyitibwa the Revised Standard Version yakuba ekigambo ekiyitibwa begotten for so God loved the world and he sent his begotten son, his only begotten son. Ng'ekigambo begotten kitegeeza omwana w'omuki
w'omuntu mbwe azaalibwa nga waliwo okwegatta kwaki kw'omusajja n'omuki makulu g'ekigambo bigoten. Kati bayibuli bascholars batuula bagenda okutunga ze bayita original manuscripts nga tekiri mu byawandiika tekirimu ne bakijjamu ne bagamba bannange okukakana nga ne new international version ekikoze eki ekijjemu ekigobye okukakana nga ne good news ekikoze eki ekigobye bagenda mu bayibuli kati bakikoze eki bakigoba bagenda babategeeza nti ebintu bye mulimu is forgery. Muve mu forgery. Ate mutuwandikireyo bayibuli nga Yesu alina bakoddomi be basenga be kubanga nyingi zifulumye. Bikola by'abatume essula egenda kubeera ya 17 ogituuseemu bikola by'abatume so ya 17 seka tugenda kusomesa ddiini mbuza nnyirira ebbiri zokka olwo n'olusembayo 17 egamba bwete egamba toli kubanga mwoyo tuba balamu tutambula tubeerawo era ng'abamu abeewamme abayiiya biki bayiiya bwe bagamba nti ki kubanga era tuli zadde lye muganda bwe mukulu mulumba n'abantu abakufaana mukimanye buli wogamba nti muli baana ba Katonda muli zadde lya Katonda naye basanyuse wano nga batisa Hassan Nasrallah naye basanyuka kati essanyu lyabaweddeko ekikoze ekikubye ne musanyuka mwasanyuse nnyo ate olesa akantu banno benimba nga byobalaba era Isirayiri tekwagalanga nako genda olaba abakristaayo abakabeera Lebanoni kyebakola bali 30% naye batabo namusi n'amakanisa wane Gaza ewabo mu Isirayiri bawera ekigambo Jesus tebakyagalayo waliwo kiripu gye nalabye nga gundi ayogera Netanyahu naye nga alifalinga ku Musa Moses abasajja kati olunyiriri luno nti buli agamba nti Katonda azadde muli kubiyiye muve mu biyiye kyovudde aba Yesu nga mumaliriza yaboggola n'okuboggola n'agamba temubiddanga mu bino kasasiro mu Luka essula 4 onyirirwanamu olumu muve mu kasasiro oyo mudde eri ebigambo bya Katonda musiramuke muwone bwe mujja okuwona ne badayimoni abavaako bangi ne bakabanga bagamba nti sokosibe dayimoni ne zigamba tuli baana ba Katonda Yesu mwana wa Katonda nawe omuntu alina amagezi abalamu n'ovaayo naga nti Yesu mwana wa Katonda kirira mu maaso baganda b'amajini bakabanga bagamba nti gw'oli mwana wa Katonda n'ababoggolera ani aboggola Yesu aboggola n'atabaganya kwogera bayibuli ziri original ziga nti so si n'atabaganya kwogera n'abagaana okuddayo byogera kati bano oluganda balutwisitinga okitegedde kubanga bamanya nti ye Kristo tomuyita mwana wa Katonda yakigaanira ddala n'okuboggola yakola ki yaboggola wabanga yaboggola kati gwakyamuyita omwana wa Katonda notandika okusoma aya za Kurani zotategeera mu maaso ga Katonda ogenda mugamba otya muluma ne katiimoko n'abakristaayo balaba gundi eno musiramuke muwone. Seka wange tusiibule. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nduuza siika sema timbo ine akatalikika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etugenda kusukka ngao barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Message eno mugitambuze etuuke ku omusumba Sairasi Mulumba saako ne kagurupu ke bwe batambula nga bagezaako bambi okulaba nti bakyusakyusa ebyawandiikibwa naye tubagamba abantu abo be mulimba olwaleero bwe banaddayo ne basoma Qur'ani ne bagitegeera bagenda sibira mu hostelo zaffe basomesa eddiini nga basiraamu bapya ate banywere mubakubye nnyo ebirimbo mwabatuuma endiga naye bantu abategeera ate abasoma. Wabarakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.